There was a moment, essaawa zino abantu bakyaja efulumintirizamu. The moment you were tasked okumentioninga someone okugamba nti no yabatuma okola ki. Do you remember that moment? I remember. Yatuma okola ki. Yali wajja kutumya cha NUP. Wekitiibwa Mwami Kyagulanyi bakisentamu. N'akubuuza we twabakyali yamukomera mujjukira kye mwatugamba ani yabasibisa. You were hesitant to answer. Naga yogera ani yabasibisa ngo badde ng'ongamba. Fenno twakusaasira abaali balabe nnyo. Kati si bwe yakyogera naye yagamba nti buli we najjanga mu kkomera Honorable Segirinya yagamba nti Honorable Mpuuga ono alina okubanga alina kyamanyi kukola ki kusibwa kwaffe. Yagamba Honorable Segirinya ate kati yali omugenzi. Kati mu ambush eyo gye baambushinga ng'omuntu ndi mukulembeze waliwo ebintu ebimu byotalina kwogera naye ng'ate you have to say something. Kubanga mukama wo akoze ki akugambye. Nze kwolwo nali ngenze mu press conference nga tusoose kugenda kutereeza bya mukulembeze waffe. Wali olutalo lw'abafuuti soja emakindye n'abakulembeze bakansa n'abalala nga tutulina oddusolovinga. In fact meeting eyo yalina kubeerawo ssaawa 4 ne bakishiftinga ng'erina kubeerawo lwaggulu ssaawa 8:10. Kati ng'omukulembeze tosaavaawo buvi n'ogamba nti kale nze bindeese biwedde kangende ate oli mbaka wa parliament. Press conference otuula wali kuliko buzibu ki. Naye mu president mu kwogera ate n'amaana nampitayo mbeeko byenkola ki byentangaaza. Naye ekintu ekyaliwo kyali bwe kitera nawe okyogeddeko nga tutandika mu programu eno nti ebintu ebaali eri e Masaka waliyo n'abakulembeze baayo ab'ekibiina ky'NUP ate lwaki mwogera ku ffeena abeeno Makindye kubanga kuba kunoonyereza kwonna nga NUP eri involved era osookerawo mu bakulembeze baaki abaawo olyoka ojja otuuke ku ki kunze ow'e Makindye mukitegedde. Kati mu kwemulugunya okwo n'okwefumiitiriza kubanga ffe baatukwata tutumanyi lwaki baatukwata. Paka leero Don't you think that was witch hunting? Oli akyentegeeza nti ne bw'otunula kati ne bw'olema kati era nze nange nkyewuunya paka ne leero okitegedde. Kati wakati mu kwewuunyawuunya okwo oli mwava agambira naye akulembera oludda oluvuganya gavumenti ava Masaka. Babaka bannaffe bonna baani bakayemba bonna bava Masaka. Bo ne batayitibwako wadde okolayo ka statement wadde okola kibi nga omugenzi bwakola ki twalaajana. So that concept oli gye yamuteeka mbongo kati we tusanga ziri entalo.